Sebo Right Honorable Mpuuga weebale kuleeta byabufuzi bya bugunjufu. Obugunjufu buviira ddala ku Mpuuga. Tetujja kujjawo ba mpisa mbi nga naffe tukozesa mpisa mbi. Mpuuga is my leader. Webale nnyo ssebo okulunjala. Kitaffe munsonyioli abanjusi bano batukoze bulungi, batwaniririza buli mugenyi yenna gwe tukyazizza mu kibuga Masaka olwaleero. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, abakyala bano nga bw'obalaba bangi ku bo obamanyi bulungi, be bakyala abakulembeze si mu Masaka City mwokka, wabula baviiridde ddala mu bitundu eby'enjawulo okuleeta Masaka. Abakyala bano bantuukirira nga beebaza emirimu gy'okoze, ne bansaba ku lunaku luno oweebwa ekirabo. Nateekawo akakwakulizo nti ekirabo nyina kusooka kisiima nga maama w'ekibuga. Tibambuulira kirabo naye mbakkiriza bakireeta olunaku olwaleero. Naye olulabye ku kirabo nga tuteekeddwa buteekwa kukiwaayo. Bwe kitunuulidde ne mbaako bye neebuulirako. Basaba ne bannyabo mbasaba onsaba musitula ekirabo ekyo. Oweekitiibwa Nakumusana tukusabye ekirabo ekyo kitambule mu mangu okutuuka wano kubanga tuli mu mbeera ey'obudde. Ekirabo ekyo nga kigenda okutuuka wano, Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, ffe tuli bamaama, tuli bazadde. Ekisooka ddala twagala okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'abazadde n'omulimu gwe bakukolamu. Ffe ng'abakazi abazaala tukimanyi bulungi nti si buli mwana gw'ozadde akwatira ddala ebyo by'omugambi. Naye ffe kye tukulabamu ng'abaludde nga tukulembera naawe, tukakasiza ddala nti wakwata ebigambo by'abazadde ate n'oyisaawo. Tukikwebaza. Ekirabo ekikuweereddwa tukimanyi bulungi nti oli musajja omukkiriza mu makaago n'abatakukyalira ekirabo ekyo bwe nakitunuulidde nenkakasa nensaba namugi w'omuntu ono akubireko abakyala bano mu ngalo. Tukakasa ng'olina okusoomozebwa, naye mu ntalo zonna oyinza okulaba ng'ensi ekuvuddeko naye wabaawo abalwanirira. Ekirabo ekyo kye tugenda okusumulula, omukyala ono akuweereddwa. Ffe nga abakyala tumanyi nti mu kulwana entalo tukkiriza nti waliyo ate omukyala atusingako mu kuzirwana, era gwe tuzize naye wano olwaleero. Omukyala oyo ffe nga Abakatuliki tukimanyi bulungi nti wakkiriza okulwanirako ku muntu tateekamu busobo bwe byenga ye, conflict of interest tebaamu. Ekirala, omukyala oyo bw'aba ng'ali wamu naawe tabaako kuwugulwawugulwa, tabaako amutiisatiisa, tabaako amulimbalimba, tabaako amuwa mawulire mafu, wabula ekituufu ekiri munda bakitegeera. Omukyala oyo bw'azuula omwana ng'alina ekitone n'asalawo omulwanirako,
tamusikanga amuzza wansi ayambako muyambe ebitone byalina okwongera okukulaakulanya. Omukyalo oyo bw'alwana olutalo ng'akkiriza okulwana naawe lugenda okuwunzika oba agenda otuwummuza ateeka okuluwummuza n'obuwanguzi. Kati kansabe ekirabo kino tukisumulule bulungi. Abakyala abakulembeze banatusitule tukwate mpola mpola tusitule emmundu yaffe ngaffe abakyala abakulembeze tetukwasa owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba mu mbeera yonna kyalimu kyatambuliramu. Tukwebaliza ddala okubeera ekyokulabirako ekirungi mu nsi eno ejjudde okusoomoozebwa. Nja kusaba Musinya Sebayiga ajje atuyambe ekirabo kino akituweera omukisa. Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba akitwala eka nga kimaze okuweebwa omukisa. Omukyalo ono omulwanyi Namige yeetambuliramu ng'amaze okuweebwa omukisa. Abantu ba Katonda mwenna abakuŋŋaanye wano nsaba mudde abaka nga muli bagumu nga bwetukyalinda Musinya muddeeka nga muli bagumu nti embeera yonna amaanyi gonna obusobozi bwonna